naye okuva lwe twasisinkana mu kibiina ky'omugavendi gwa Black Pulse teyalabayo muntu mulala akola bituufu okujjako nze ekisaawe kya Fiji nga buli waatuula abaga temusobola Mariam aliwa byasobola nze nnyimba nze nzanya nze mpandika ebituufu nze buli kimu era ebyo bye yayogeranga nga bimpa amaanyi okugenda mu maaso n'okufuuka omuntu ono gwendi olwaleero. Nsubiddwa nnyo omuntu gwe sisobolaga nti mwannyinaze. Nsubiddwa foundation, nsubiddwa Etalingirawa wachitange kalenga kumekiriza zenonge enozange neyanzizanyo kato buli lwe mbadde nga njuuga ng'aba yatuuse dda okuŋŋa nti oli kuki biki bye weekola ekigambo kyabadde nga ŋŋamba biki bye weekola tereera abantu abalala oluusi nga batya okumbuulira naye nga ye tatya. Tulina Bat Valley Theatre we tuli olwaleero twali twakava ku university ne tukola ekibiina nga tuwulira obuvubuka butuwaga ne tukola ekibiina kyaffe ebibiina byaffe bibiri actually Afri Talent ne Diamond Ensemble nga bwe tubifusinga tukola Afri Diamond kino bwe kizannyako ne kiyimirira kiri ne kizannyako ate bwe tugira ne twegatta ne tubeera awo nga twekalakaasa mu kibuga nga tuli baakabi nnyo. But before twasooka ne tubeera ku National Theatre okuzannya akafubutuko omuzannyo gwaffe ogwasooka abantu ne bajjula nnyo ne ku madaala ne tulowooza nti ffe tusembayo. Bwe twamala okuva ku kafubutuko ku National Theatre ne tutegeka show ku kifo bakiyita Prison Officers Mess ne tutegeka obutebe ne tugaa nti abanaayimirira bagenda kuba yatuwaga nno abanaayimirira bagenda kubanga balina okuyimirira ku mmeeza emabega eri. Twafunayo abantu 3 n'atugaa nti temuggwaamu maanyi tugenda kufuga ekibuga kino. Enkeera yakeera kunoonya prison band n'atugaa tukole procession mu kibuga tutambule nga nze nyambadde olubugo ye ng'ayambadde olubugo nga nze nyambadde ekyeteeyi ky'abagole tutambule abantu bamanye nti gye tuli mu nsi. Indeed abantu baamanya nti mu nsi gye tuli kuba bwe baawandiika ekitabo kya 50 years of Uganda nga baselebratinga Uganda okweza emyaka 5 mwe tuli mu kifaananyi ekyo. Ebiseera ebisinga nga wootulaba twabanga tuyuuga oluusi n'owulira nga ekintu nga kizitoye nga tugenda kubikola. Kati simanyi oba ku mmwe ani agenda ogaa nti tugenda kubikola naye ng'ate tulina okusigala nga industry negenda mu maaso. Bat Valley Theatre bwe twali tugifuna twagendawo ku mbaga ya muntu nga yajjula amazzi nga ba Ebonies baavaawo ng'amazzi gaali kwamba n'agamba eno theatre mugiraba mwe tugenda okukolera ebyamagero. Ne tumugamba wano awajjudde amazzi abantu bataddewo obubaawo balinnya kuli waggulu n'abagaa nti wano we tugenda okukolera ebyamagero. Ebiseera ebisinga nga bw'ayogera ayogera oluusi n'ayogerera waggulu nnyo ne musirika ne mulinda mulabe ebyamagero bwe mubikola mwana wattu ate nga bituukirira ne tukola ebyamagero. Twebaza Mukama okuba nti yatusisinkanya kato kubanga osanga we tuyimiridde wano si we twandibadde tuyimiridde nga tukola birala. Nze nasoma marketing Nakawaawo naye nga tumaze okusoma MDD nemba nga obwa sales officer bumazeewo nanga nti emizannyo gyaffe gw'olina ogiwandiika weesibye ewawava munno ngenda kujja nkusaleko ebigambo bakugobe okomewo wandiika emizannyo. Saamulinda kunsalako bigambo nensayine ne mpandiika resignation
nenzija mpandiika emizannyo era ne tusinziira awo ne tuba nga tufuuse ba mutawaana. Okuba n'omuntu nsabira buli muntu abeeyo ne Kato Lwama mu bulamu bwe nga bw'abadde mu bulamu bwaffe. Okuba n'omuntu atakwekwekerera, omuntu akusindika, omuntu alowooza ebintu ebinene. Kato abadde adreaminga, waliwo okuga nti let's dream. He was dreaming in full color. Ye ng'ekifaananyi kyakiraba nga kirina ne langi. N'akibalaga mmwe nga temukiraba naye ne muguma ne mubeere mabega we ne mutambula. Azudde ebitone bingi nnyo. Ng'ovudde mu theatre yalaba nga theatre tukoze nga theatre abantu batutegedde. Tutambule tunoonya abayimbi. N'agula ebyuma bya bbandi nga ku ffenna tekuli amanyi kuba kyuma n'ekimu. N'atandika ekibiina mwe yasolooleza abavubuka abato Bamisa Kisemakula, Seruga Fred Maiso, Mayinja Ronald, Lutaaya Geoffrey n'abalala. Osanga senga tetwalina Kato mu bulamu buno nga Katonda teyamutuwa tebandibadde. Ate nga takoma okulota kwe nga tekuggwaayo. Bwe yabala awo n'aga nti abo mbamaze kati abalala. N'aleeta Rebecca Jingo, n'aleeta Mpologoma, n'aleeta omwami Amerise Ngendo, n'aleeta abantu nga buddakiika mba mugamba Kato otusombedde bannange, otusombedde. Ekisaawe okijjuza nga gaye nkyaleeta. Kato tazikawo. Tetumanyi bwe tugenda kuba mu kisaawe kino naye tugenda kuguma ebirooto bye tusobole okubitwala mu maaso. Pasita Bugingo tweyanziza. Weebali kuba mukwano gwaffe owannamaddala. Abalala bwe batwegaanye wooli. Ndowooza nti kyandibadde ky'amakulu okuba nga batutegeeza nga bazze nti mukoze bubi wano naye abasigadde mukole bwe muti. Naye ate ekifaananyi ekivuddeyo kirabise bulala. Bawala bange ne batabani bange, mukyala waffe, twakufuna ne tujja ne tukunona weetuli nga bw'otulaba tuyimiridde wano weetuli. Bw'osanga obuzibu bwonna weetuli. Baana mmwe, batabani bange, mwebale kwagala ddadi, mwebale okumuba ku lusegere, ate mwebale okubanga mubadde mu kirooto kye ne mutambulira mu bufu bwe. Conrad, thank you so much. I'm here to hold your hand. Manyi nti mulina project ku Pearl Magic, tegenda kutulema. Tujja kugibeeramu okutuusa we tunaagituusiza we batuweera endala. So beera mugumu mu ekyo. Nabaggala oli otya? Kubanga ffe twava mu kuba nti Wasswa ye mulongo wa Kato nga Nabaggala ye mulongo wa Kato, nga beevuma ne beeyuza ne beeteeka wali, mu ddakiika emu osanga bali Butoola. Twagala tukutegeeze Nabaggala, wonna wooli sikulengera naye manyi nti ebigambo bino obiwulira. Kato yakutulaga mu bulamu n'akugamba nti ono ye mwannyinaze omulala maama gw'ataazaala, era ogenda kuba mwannyina, ogenda kuba muganda wange, ogenda kuba mwannyina wa Abe, ojja kuba mwannyina wa John, ojja kuba mwannyina ffe, muganda waffe, tugenda kuba naawe kubanga ffe b'osigazza. Tubeere wamu mu kintu kino. Abaana abo batwetaaga, maama waabwe atwetaaga. Tuli bubi, mutusabire, naye tuli basanyufu nti Mukama yatusisinkanya Kato. Mulongo wange, weeraba.